Aha! Wabula Dr. Jose Chameleone nkugambye etaggwaayo. Abagambye nti nno alina munnange ate mikwano gye abatamukkiririzaamu nti nno oba ddala oba oyo si ye Chameleone munnange. Kaakati nno abadde alina munnange ate by'abadde agamba wano bye ngenda okubeera nga nkulagako mu maaso awo. Kw'ossa ate Weasel Manizo munnange mmuceekinzeeko essayidi eno. Omwana mulenzi munnange waliwo abadde bambi amuleetedde wali ka gifuti essayidi ngenda kubeera nga nkulagako embeera gy'alimu mu maaso awo. Kw'ossa ate Jason Derulo abaddekokko n'emikwano gye munnange essayidi. Ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo. Kakasa nti no vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Babita Nati nsinza kujja Minate Yogi kansooke nkutegeeze nti nno by the way ndabyeko wali akatambi ka Dr. Jose Chameleone kabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok katambwidde ddala ne katuuka munnange ate mu bantu wali. Kaakati nno Chameleone abadde agamba awo nti nno n'asikamu n'okusikamu agambye nti nno alina munnange ate mikwano gye abatakkiriza nti nno oba nti si ye Chameleone munnange actually essayidi eno. Kaakati nno sooka olabe engeri gy'abadde agoyengamuko ate crazy. Agambye mukwano gwe wamma nkwataako olabe si yenze Chameleone. Baba balowooza nti nno siri muntu. N'abakyali baga balowooza muzinze Jose Chameleone. Gadi gwe kwatako buno si Jose Chameleone. Jose Chameleone. Oweri bagamba Jose Chameleone. N'abakyali baga balowooza muzinze Jose Chameleone. Gadi gwe kwatako buno si Jose Chameleone. Jose Chameleone. Oweri bagamba Jose Chameleone. Balowooza nti nno siri muntu anti munnange Dr. Jose Chameleone omumanyi munnange. Bw'atyo nno munnange ate Chameleone engeri nga ali mugoyingamuko ate crazy mu katambi nga bw'okalabye. Kabadde katambwidde ddala munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Ojjukira nti nno ebitwedinga tubijjayokko ne tubikulagakoko wano ku Jaminati Yugi naye nga kankwongereyokko wali Weasel Manizo muceekinzeekokko by the way embeera gy'alimu teyeeraliikiriza actually okutwaliza awamu agenda ateeyera ddala newankubadde nti nno akyali ku miggo akyali ku miggo okubeera nga okugulu kuli munnange ate kuteeyera ddala bulungi nnyo. Kakati nno abaddeko just awo waka nga boogezako okulaba. Hey, abba, wandika bubi, nowe twakubanga engalo. Ati ni musawo. Nowe twakubanga engalo nga musoma. Yeah. Look at this zone. Ante byange tebinsoka mu Benson. Wakaawo abaddekokko wakaawo kakati nno wabaddeko abadde amuletedde munnange ate ekirabaawo t-shirt nga bwogezaawo okulaba abadde bambi nga ali mugoyingamuko ate ateekinga munnange ate time nga ali munnange ate mu sabuukulula nga bwogezaawo okulaba akatambi ako. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Weasel Manizo era nga nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku muyimbi wo Weasel Manizo essayidi eyo. Sigenda kubeera nga njogera bingi wabula kankwongereyokko wali ne Jason Derulo. Jason Derulo abaddekokko n'emikwano gye nga bwogezako okulaba just wali mu katambi nga bali munnange ate mugoyingamuko ate crazy nga bwogezako okulaba akatambi ako. Video, hold up. Yeah! Hey, they thought it was a video. They thought it was a photo. Hey, bro, tag me, bro. I don't know your Instagram. Tag me too. I don't know y'all. Hey, we got the whole gang. Well, not the whole gang, but a lot of the gang on the plane. Yoyo nno munnange ate omuyimbi Jason Derulo. Jason Derulo nno actually ali omu ku bayimbi munnange ate abakyasinze okuba munnange ate abakabi wali okwetoola munnange emitala w'amayanja
Jason Derulo. Era by the way ntera nnyo okubeera nga nkuwa munnange ate ebimufaako eside ye mwana mulenzi munnange ate Jason Derulo, era nga leero mukyekinzeko munnange just akatambi kano kabadde kali wali munnange ate mu kutambula eside. Omanyi Jason Derulo by the way ali fani nnyo, ebiseera ebisinga nti no video ze aziteekamu munnange ate obufanifani, era nga wetumanyi nti era muyimbi mulungi munnange okwetooloola okusinza munnange ate ku bitambula okwetooloola munnange ate ensi yonna. Kakati nno leero bwe nti munnange ate bwe mukyekinzeko era nga bwe nti bwe nkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzikiriza nkumeeko mu maaso awo n'ebirala.